mbadde mpita ayita ku social media nensanta bakamawulire nti mutabani wa Sudhir afudde mu kitundu ate kyemmanyi. Bwenze ku scene ku ground emmotoka mwe yafiiridde babadde bagijjeewo ne bwe nkebedde nensangawo amagumba ge agabadde gasigaddewo ku kkubo gaagano era ngenda gatwala ngawe aba traffic maybe banagatwala mu family. Era na fortunate de agagona agana amagumba rebe ernigumba ryomushokoro ryomuntu asire yaho. It is very unfortunate. Sudhir and the family and Uganda yona twenda kugira obusasi bwingi munonga inera januna mukama omugenza muhereze ekihumuro kirungi. Amagufa g'omugenzi nigorekwa akandi nindeeba aha nanye gahire gabo mugyonga gali kukunkumuka. Ebisigalira by'omugenzi mutabani wa Sudhir Lupareria abadde amanyikiddwa nga Rajiv Lupareria amagumba agamu gasigaddewo ne ku ssiini. Abantu ab'enjawulo be batandise okubeera nga bagalondalonda basobole okubeera nga bagawaayo eri famire yaabwe oba eri poliisi nago bagagatte ku ebyo ebitundu ebirina okubeera nga biziikibwa. Nakugambye nti wadde abayindi bayokya bwokya abantu baabwe, ono already yasiiridde naggwaawo mu mmotoka gye yabaddemu. Then ebyasigaliddewo ng'amagumba ne babikolektinga. Engeri emmotoka n'amagumba gye byabadde byemixinze, ndowooza ebimu byasigalidde nga balowooza oba byuma bya mmotoka oba spare part wa mmotoka naye nga magumba ga muntu. Just imagine okubeera ng'omulambo baagututte dda ne baguwa aba funeral service naye ate nga baba mulimu ekintu ekimu kyolabanga kya bulumi naddala eri family oba oyo gwe kikwatako. Just imagine ng'oli waka mwafiiridde omwana ogenda olaba akatambi nti ate waliwo eggumba erimu abatuuze be balironze mu byasigaliddeyo kyokka nga ggumba lya mutabani wo, nga ggumba lya mwami wo, nga ggumba lya taatawo, nga ggumba lya muganda wo. Baneeno mwana yafudde mu nfa embi ddala. Akatambi k'emmotoka ye okuba batandise okubeera nga bajooza ku makya basoose kubeera nga bajoozaako. Then wanaakatambi akala CCTV camera zaalazeeko emmotoka eno ng'eyitawo ku express ku misinde egy'ekitaalo naye neeyitawo eswi eyo gye yafunidde akabenje. Byonna byonna kangezeeko okubeera nga mbikuwa osobole okulaba ki exactly nga bwe kyabadde naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba subscribing and ku SMX Media tujja kubeera nga omusinga updates naddala nga zino.